Radio ko chali abavuka bo mulembo mutebi chanchacha bya mizannyo nze James Ntambi. Tusigaze dakika 15 kutuka kusawa nyezo kumacha utujja okutera omuzino banafa abakalasa bakukwate paka samusambu ezo mutuntu. Nsoka kujukiza banafa ba Uvrage International abalese pichipichi ya TVS 15 pichipichi ine emigaso emingi ennyo temalaga faafa yita ku ngude za buli kika yeti kanyo tenywa nnyo mafuta lite mevuga kilomita nga 10 n'omusobyo atera pichipichi eno osobola n'okugisanga ku kibanja mpola ku maduuka gaffe wonna weeri atera spare wayo wali n'ekirala kirina ekyenjawulo pichipichi eno bagitrackinga singa oli kamutanda n'agikubbako ne bwagitwala Kasese bagitrackinga n'oddamu n'ogifuna so njikuzigirira mu kadde kano ginoonyeeko tenywa amafuta nga bwe nkugambe liiteemu kilomita nga 10 n'omusobyo ojja kuba ozitambula osobola okugisanga ku matabi gaffe gwonna wali ku ttabi ekkulu ebbanda wali ekitabo kya Uvrage International Masaka gye tuli mu Nyeri opposite Jagena complex tuli Nansa na tuli mu Ndeeba nene ekisinga bino oyinza tukubira essimu ku noti 7 4 noti 7 4 gwe bw'okubako butereevu oba ojja kumanya ensonga nga bwe zitambula. Start Times naye kugamba buli kyamasanyu kyonna ekirina Start Times buli kyamasanyu kyonna ekirina gwe yeetaaga omupiira oba gwa abazungu oba basketball oba movies oba channel z'abaana bina Start Times ebirina naye ate n'ekisinga byonna tulina channel okubera ligi ya Uganda ne Big League by the way channel ya Sanyuka TV kyoyina okukola gwe yagulede decoder fuba kusasula bisale mu week mu lunaku oba mu mwezi ojja kuba osobola okulaba empira gya Uganda ate gwe atanaba kugula decoder papako kubanga liga egenda kudda mu international break eno bwekomekerezebwa n'olwekyo decoder bonobo ojuguzo ojja kuba osobola okulaba empira gyonna nga bwe gigenda okubeerayo mu kadde kano osobola okutwebuuzaako ng'oyita ku noti 3 7 noti 3 7 esimu esobola okugikubako ne weebuuza jukira nti ne bwoba oyagala kutumya oyinza okwagala kutumya decoder era osobola okutukwira ku simu eno tukuleetera ate era naawe abeera awantu nga tewatera kubeera TV era osobola okusigala ng'olaba liigi ya Uganda otya bw'oba olina smartphone osobola okudownloadinga Start Times on app butereevu naawe era n'osigala nga olaba liigi yaffe eya Uganda ne Big League byonna n'olwekyo Start Times gyettanire nnyo ojja kulaba obulamu nga bukutambulira bulungi. Mu nsonga endala ze tuyinza okwogerako nyongera okubajjukiza omusomo gw'aba coach ogwa CAFD gujja kubaayo ku bbalaza nga 22 omwezi guno ogwa November gukomekerezebwe ku Sunday nga 28 omwezi guno ogwa November. Tujja kusomera ku Edgar's Youth Program Offices awe Mengo ebisale 25 buli participant anaagwetabamu okumanya ebisinga okuba bukubi simu eri noti 772 6314 oba ne ku noti 7 2 9 ate era waliyo n'omusomo gw'aba refali era ogutandikibwako guno gujja kubayo nga 27 December ate gukomekerezebwe nga 1 mwezi gwa Gatonnya omwaka gwa 2022 participant yenna anaagwetabamu 15 era namba z'essimu zimu Venue Old Kampala Primary School namba z'essimu noti 772 6314 ne ku noti 7 esimu ezo osobola okuzikubako ne weyongera okumanya ebisingawo songa ne ku date ya 28 naku z'omwezi nga 28 omwezi guno ogwa November era waliyo fight mu muzannyo gw'ebikonde waliyo fight egenda kuba ya charity nga sente zigenda okuvaamu za kuyamba abaana abawala abazannya omuzannyo gw'ebikonde fight eno ejja kubayo nga 28 omwezi guno ogwa November ejja kubeera ku Old Kampala Sports Arena. Mulimu nno n'okugula emmeeza abantu 10 abanagula emmeeza bukadde 2 abantu 8 abanagula emmeeza kamu kitundu ate abantu 6 abanagula emmeeza ya kakadde naye nga ekikonde kino musobola okukirabira ku app bagiyita Narrative app kuno kojja kuwasasula 10 za Uganda 2 zokka osobola okugida mu loadinga n'olinda okulabira ko fighting 28 omwezi gwa November muzimu ku fight seziriyo waliyo Musanteka agenda kutunga ne Onyango Ignatius ye main fight mu basajja ate mbawala tujja kulaba Nasali Dorine nga tunkane Dana Atwine ejokwera main fight era mu bawala sente zigenda okuvaamu za kuyambako abaana abawala abazannya omuzannyo gw'ebikondo okwagulira equipment nga gloves n'ebirala ebyetaagisa mu kalondawo omuzannyo gw'ebikonde so tujettanira nnyo nga 28 omwezi gwa November tulabe nga tuyambako abaana bano okubasitula wane waffe amasaza kakati gatuukidde ddala gasemberedde okugibwako akawuuwo tukimanyi bulungi nnyo gajja kugibwako akawuuwo ngenda kusoma mwezi 2 ejja kubeera Saturday omwezi guno wali mu kisaawe ekyenjeru tujja kulaba gomba ng'esamba n'ekyaddo gw'empira ogusookawo saa zigenda kubeera mwendezi emisana ate ku Sunday enkera tulabe bululi ng'esamba ne kabula sawa era mwendeze ez'emisana olwaleero waliyo okutandika
okugema ba officials n'abasambi. Then olunaku lw'enkya ejja kubeera official launch, kujja kubeera kutongoza. Waliwo n'amasaza amalala agenda maaso n'okusamba empiira egya build up egy'okwegezaamu. Olunaku lwajjo nakiregeddeko nti ttiimu ya Kyaggwe yakubye ttiimu ya Gaddafi. Ttiimu eno ezannya mu liigi y'okuntikka eggolo za 2-1. Abasambi okwabadde Yunus Sibira yateebera ttiimu ya Gaddafi so nga ate Gerald Ogweti ne Semukutu Farouk ne bateebera ttiimu ya Kyaggwe eggolo 2. Bantegeezezzaako balina bbulu olwaleero. Omutendesi balina Felix Sekabuuza yabadde tekiniko ku ttiimu ya Gombe mwaka ogwedenge wangula buddu ku finals eggolo 3-1. Kakati yakutte ttiimu y'abanafu aba Kyaggwe mu mbeera eyo. Butambala babaddeyo n'Endoliito nga balina enkambi za mirundi 2 nazo ntegeddeko nti Katambala dispute sezo yazijjeewo yasetulize ne zivaawo. Kakati balina enkambi emu coach Emran Rekoba era nga ttiimu ya Butambala ekampinze wali ku ssomero lya Budinse nabo beteekateeka okulaba nga bawangula ku mpaka z'amasaza omulundi ogusooka mu byafaayo byabwe so nga ne bugwekula omukolo gwali wano mu Kampala ne baaniveeringa Franka Mulindwa wiiki ewedde. In fact Franka Mulindwa yabadde busuju wiiki omwaka ogwedde ne bazannya quarter finals. Yabadde omu ku abo abadde baagala omulimu gwa ttiimu ya Busiro naye Dunga n'abawangula. Kakati yafunye ogwabu weekula Franka Mulindwa. Emirimu gy'asinga gikolera ku ttiimu ya Bright Stars y'omu ku ba coaches ku Bright Stars abakola emirimu awo. Mpozi bwe tugenda ku ttiimu ya Sport Club Villa ku Saturday balangiridde Omar Mandela nga president ajja kukola n'akakiiko akaliko abasajja emmekete nga Daniel Bakachi, Engineer Ben Bisaga, Salimu Semanda, Muhammad Bazirengedde abo nabo nagenda kuba akola nabo nga balwana okulaba nga bazzayo Villa mu maaso. Mbyayogedde yagambye nti ekibaleese kukola kulaba nga Villa bagizaayo gye yalinge emanyikiddwa okubeera. Jukira wajidde Villa eri mu myaka nga 17 nga tewangula liigi ya Uganda y'okuntiko basemba 2-4. Villa tebalina kisaawe babayita ba nomadi bo batasambira mityana obawulira ebuddu botabawulira buddu obawulira ebombo no bawulira endejje no bawuli kati bali Kavumba ate mpulira bagenda kusambira enjeru kugamba bali awo naye nga ebyo nabyo tusubira nti bagenda kubikolako mu bukulembeze buno bwa Omar Mandela. So twayuza abattiimu ya Villa kufuna obukulembeze obupya. Bwe tugenda kate wali mu nsonga endala mipiira egy'okusunsulamu abanetaba mu mpaka ez'ensi yonna ezigenda okubeera kati omwaka ogujja. Ku Ssemazinga Africa Ghana bayiseewo okwesoga oluzannya oluddako olwa playoff empira gya kusamba mwezi ogwa March. Kye babadde beetaga ku South Africa era bakikoze nga bayita mu kapiteni waabwe Andre Dede Ayew. Ennaku zino ogw'ensimbi agusambira mu ttiimu bagiyita Al Sadd mu bawalabu eri. In fact olunaku lwajjira yawezezza empira 10 ku ttiimu y'eggwanga erya Ghana abateebedde ne ggoolo 22 nga baliddeko eyajja ya penalty eyabawanguza South Africa. Benkanyenkanya obonero 13 naye nga bo bateebye ggoolo nnyingi okusinga ttiimu ya South Africa kuba Ghana eteebye ggoolo 7 ate South Africa eteebye ggoolo 6 naye nga ate mu goal difference boddira n'oyawula ze bateebye bonna boddira n'oyawula ze bateebeddwa ku ze bateebye ate babeera na nnyanya naye Ghana enkizo gy'olina nti yo eteebye nnyingiko okusinga ku ttiimu y'abanafu aba South Africa. So bwe tuba yayiseewo okwesoga oluzannya lwa playoff olunasambibwa mwezi ogwa March. N'abazaire bayiseewo olunaku lwajjo ne points 11 mu kibinja omwabadde Benin ng'erina points 10 Tanzania ng'erina 8 kibinja kyabadde so competitive naye nga basobodde okuyitawo abazaire nabo balwana okulaba nga baddayo mu mpaka za World Cup. Jukira baaliyoko mu 7-4 empaka ezaatekebwa mu ggwanga era West German ne babakuba eggoolo 9 ku bwerere ttiimu ya Yugoslavia mu mupiira ogwasambibwa mu kibuga eky'Eglotzen Kachen. Okuva ne kulo badde tebaddangayo balwana okulaba nga baddayo. Then Mali nabo bayiseewo babadde mu group mutwe abadde olunaku lwajjo no Mali yatukubye omupiira mulamba eggoolo 1 ku bwerere. Coach Mitchell olunaku lwajjo yakozesezza abasambi abali offensive 7 ate nga batano ku bondoza batandise kubanga abasambi ng'Okero Oriti Matinikiza Bayo Mutebi ne Bobos of course abo nabo batandise nedabanga obekyo kye yalina okukola bwe twali ekitende nga tusamba n'eggwanga lya Kenya kubanga twali twetaaga ggoolo. Kakati ate ku katebe yajjeeyo Wayiswa Mukwala ne Kaliisa nolabanga ttiimu yabaddemu engeri y'okulumba kugamba bufunze ttiimu gye yasomye eri kwawe gye yalina okusoma ate wano ate gye yasoma wano mu ntandikwa yabadde alina okusoma eri kwawe kubanga bw'obeera kwawe oba weetaaga kwekuniza baleme kuteeba naye ebintu yabibazeemukko bubi ne tuba nga tetwasobodde kuyitawo naye nga kampeni yonna omugatte tusobodde okuŋŋanya points 9 ne tuteeba eggoolo 3 zibadde za Bayo. Jjukira Bayo asambye emipiira 4 emipiira 2 egyasooka teyagisamba okwali ogwa Kenya kwawe n'omupiira ogwa Mali ng'eri wano teyazannya Bayo. Olowoozamuko nti singa osanga yaliwo ne kugwa Kenya ogwali eri tomanya osanga yali badde abateeba kuba ekisinza okutukuba bw'otunuulira mu kampeyini eno seed namba 4
mu kibinja kyaffe yali Rwanda omunafu era gwe twakubyeho omwanda awe. Namba 3 Kenya twakoze draw emipiira gyombi. Namba emu tumugyeko point emu yokka n'atukuba omupiira. So labanga byatukaluubiriddemu mu mbeera naye nga tulinze ekirungi fa president yatugamba ye target ye ya 2026 Mexico, Canada ne gwanga lya America. Mali yayiseewo ate n'ekyewunyisa Mali tetebeddwa golo yonna isonga ate esobodde kuteba golo 11 n'etawo ne points 16. Amawanga amalala gayitawo edda ye Senegal, Morocco ne Misiri bayitawo ku Friday nga bakoze 2-2 ne gwanga lya Angola. Era mukadde kano wenjogerera Islam Slimani wa Algeria ayine golo 7 yakulembedde abateebi. So far tulabye golo 3-6 mipira 13 mwene gisambiddwa nenga Islam Slimani yanake golo 7 yakulembedde abateebi agwense bya kuchangira mu timu y'abanafu aba ali mu timu ya Lille mu gwanga lya Faransa eyo. Algeria era bali unbeaten mipira 32. Jukira record yesingo obuwanvu mu nsi yonna ya Italy ya mipira 37. Spain gye yamenye juice mu World Cup qualifiers. Kakati Algeria jibulako emipira giringa 5 yokka. Tugisabira kuba bano Afrika bannaffe babenga bateeka basobola okukola ekyafaayo ekyo gene emipira emingi ku national team nga tebaluzinga mupira gwonna. Brazil bakola 3-5 wakati wa 9-9 Spain bakola na 3-5 wakati wa 2-7-2 Argentina bakola ka 3-1 wakati wa 9-9 ne mukadde kana Argentina era eri ku mipira 2-6 jukira basemba okuluzi okuvanga 3 July wa 2019 tebadanga mukuluzinga mupira bali ku mipira 2-6 olabanga bali mu kugoba area ya 3-1 gye basetinga wakati wa 9-9 Bufaransa bakolako nabo emipira 30 wakati wa 9-9 ne Germany eyo ngekyali West Germany yakolako emipira 23 wakati wa 7-8 ne 8-1 naye bonna olabanga Algeria bayiseeko. In fact Algeria yatuuse n'okwemulugunya eri FIFA abafulumya world rankings nga bagamba kubanga litumaze nga lituluzinga mupira gwonna lwaki tetuli mawanga 20 agasinga okusama omupira mu nsi yonna. Jukira Algeria mu nsenke zasembye okufuluma teriimu Senegal yokka yeri mu ndowooza wano mu Africa so bemulugunyiza nga tebakitegeera kiva kuki mu mbeera eyo. Olwadde wali emipira gijja kubeera emipira ena naye bonna bagenda okusamba bamalayo bumazi tebalina mukisa gweyongerayo. Kenya ne Rwanda sawa 10, Namibia ne Togo sawa 10, Niger ne Djibouti sawa 10, ne Guinea Bissau ne Sudan sawa mu kibinja I already Morocco moyayitedda. Niger ne Djibouti nabo basawa emu nencha wali ere emipira lutujja okumalayo oluzanya luno then tulindira bagenda okulembera ebibinja bonna basambe mwezi kujja kubeera gwa March mu playoff. Batugenda Europe Spain yayiseunge ku Sweden ne goli yabadde mu kubwerero goli y'omusambi yabadde Alvaro Morata Salongo mu yekinana mu mukaga yabatebede gole emu yokka nejjukira nti n'amaliri gabadde gabayisaawo. Sweden yakiira Tbilisi bwe bagikubirayo timu ya Georgia golo 2-0 yakiira. Bwe kino kiba nga Spain egenza omulundi gwa 12 ogw'omudiringanwa. Sweden balina kuyita mu playoffs mwezi ogwa March nene 2018 okukiikira bayita mu playoffs jjukira nti bakuba Italy. Era kyekyaavirako ne gundi okulekulira ku timu y'eggwanga Gigi Buffon. Serbia nayo yayiseewo yakoze ekitali kya bulijjo kuba Portugal kwawe egolo 2-1. Dusan Tadic n'omusambi Alexander Mitrovic nga avudde katebe nabaweza points 20 Portugal bagiresa ku points 17 ne bamenya winning run yaabwe awaka mu World Cup qualifiers baddewo since 2013 gy'emyaka nga 8 Serbia yagimenye. Weewunye no Portugal yasoose okuteba mu dakiika ey'okubiri ng'eyita Renato Sanchez owa Lille naye omupiira gwagenze okugwa nga Serbia esikulumye nnyo ku Portugal nga Portugal yabigere nnyo dakiika zonna nga bwe gwatandise. Portugal balindiridde playoffs mwezi ogwa March ne mujukira nti ne mu 2014 bayita mu playoffs mujukira nga bakuba timu ya Sweden so babadde nga bakikola. Germany nabo bano baali bayitawo dda bamazeeyo emipira nga bakuba Armenia golo zabadde 4-1 points 27 ko bonero 30 badde balina okuŋŋaanya Hansi Flick mipira gyonna musanvu kasookedde nga jaji wangudde n'atebe golo 3-1 teri mutendesi wa Bugirimani yali akikoze okuwangula empira gy'omusanvu egisooka ng'omutendesi wa Germany n'ateba ne golo nnyingi bwe zityo ye n'akikoze Hansi Flick dieta go bajje ku timu ya Bayern Munich. Denmark yayitawo dda Croatia yayiseewo weewunye ekyagiyisizaawo yabadde golo yakyeteba nga basamba n'eggwanga lya Russia. Luka Modric tugenda kumulaba ku myaka 37 mwaka ogujja ng'asamba World Cup ye ne beesembayo ku timu ya Croatia. Jukira newedde yaliyo mu ggwanga erya Russia n'abayambako okuzannya finals baluzinga ku timu ya France golo 4-2. Ne Bufalansa bayiseewo nga bakuba timu ya Kazakhstan golo 8-0 nabo ne beesogga katange nga bakyabuzaayo n'omupiira. Mwogwo omupiira Mbappe yatebye golo 4. In fact yafuuse omusambi wa timu ya France yasoose okuteba golo 4 mu match emu mu bbanga lya myaka 63. Ate yakomye kuteba golo 4 kyokka yatebeddemu actually yakoleddemu n'assist ganaba nga yenyigidde mu golo 5. Ate
era mu mpira gwe gumu yasoose okutebako hat-trick mu mujozi gwa tiimu ya France kasookedde nga abasambira mupiira. So mu bufunze Europe bwetyo bweri olwaleero waliyo emipiira Bungereza egenda kuyitawo leero singa bagenda maaso n'okavoodinga defeating abasamba n'eggwanga la San Marino. Baade basobola okuyitawo ku Friday nga bakubye Albania eggolo 5-0. Naye tebaasaba Katonda kimala. Jjukira balina okuwangula omupiira ate nga bwe basabirira Poland ereme kuwangula. Abo baade bayitawo. Naye kati engeri Poland gye yawangudde nayo ku Friday kiba kitegeeza Bungereza amaliri gagiyisaawo leero. In fact mupiira gwa Albania gwe baakuba ku Friday eggolo 5-0. Smith Rowe wa tiimu ya Arsenal yakoleddemu debut n'afuuka omusambi ow'olukumi okusambira tiimu ya Bungereza mu mbeera eyo. Italy nabo bakola ekyejo bali bayina okuba tiimu ya Switzerland okusobola okulangirirwa nti bayiseewo ne bafuna ne penalty. Jojino bino bye yeebuusabuusa ebyo nga jjokuba penalty n'emulema. Kakati bayina kuyitawo olwaleero nga bakuba Northern Ireland kwawe ku 45 ez'ekiro. Jjukira nti n'omwaka oguwedde bakola ekyejo World Cup ewedde ya 2018 tebasobola kujja mu playoffs tiimu ya Sweden yabakuba. Kakati singa tebawangula game ya leero Switzerland neewangula Bulgaria. Jjukira ate Switzerland eri waka oyinza okulaba nga bizzeemu ebintu bya 2018. Mugamu ku mawulire agawandiikiddwako babibadde mu weekend tiimu ya Rangers bagenda maaso n'okunoonya omutendesi omujja Nasikira Gerard yagenze ku tiimu ya Aston Villa n'ategeddeko olunaku lwagyo bayogerezeganyizaamu Kone Giovanni Broncos Omudaaki myaka 46 atendeseeko China ne Mudaaki Eredivisie ate nga mu kusamba omupiira aliko omusambi wa tiimu ya Rangers okumala season 3 namba n'abawangulira liigi 2 ne Scottish Cups 2 ne League Cup 1 wakati wa 98 ne 2 yaliko omusambi waabwe. Then clubs zakubiddeko teams endala nga Feyenoord, Arsenal, Barcelona we bayogerezeganyizaamu Konaye n'ategeddeko ne Frank Lampard ku lukalala kwali walawo ne gwe bayita Rino Gattuso atendeka tiimu gye bayita Bodo Glimt. Tiimu eno yakubye Roma golo 6 ku 1 mu mpaka eza UEFA Conference League naye bayogeddeko naye. Ate mu birala Southgate era ku weekend yakkiriza endagaano empya ku tiimu ya Bungereza paka mwaka gwa 2024. Jukira 2024 Euros zijja kwera mu ggwanga eri Bugirimaani yajja okubeera coach. Omusala afuna bukadde 3 bamusuubiza increment ya bukadde 2 obwa pound singa batwala World Cup omwaka ogujja agenda okubeera kata. Ebbanga lyabaddewo byakoze byeyogerera World Cup semi-finals mu 2018 Euro finals 2 ne UEFA Nations League ezasooka yabayamba okukwata ekiva ekyokusatu. So batuufu okumwongera endagaano empya. Then Barcelona Alaves yakomyewo ye musambi asinga okwera decorated ya nebikuba 23 yabasambira wakati wa 28-2016 n'abasambira empira 3-9 n'abawangulira liigi 6 ne Champions League 3 akomyewo ine emyaka 38 yababulira emyaka 5 egiyise. Xavi yamukomezaawo kati mpulira yagala Thiago Alcantara ne Sterling yabadde amwagala naye stumbling block gwandiba omusaala kubanga omusaala gwe gwabukadde gwa mitwalo 30 buli week. Then yagala n'abasambi ba Chelsea 3 okuli Hakim Ziyech, Callum Hudson-Odoi ne Christian Pulisic Omumerika atenga ne PSG gamba eyinza okuddamu n'ebaguza Neymar Santos Junior mu katale akajja kali akasama. So mu bufunze bimu ku ebyo tuyinza okwogerako byesikoze biri mu ndagenda kujja na 55 mu mizannyo emirala. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Check this out.